Abakulembeze bano nga benina wano abamu abudde oluvuganya gavumenti ekiseera kyonna bazze boogera ku nnongosereza mu mateeka g'ebyokulonda nti zeetaagibwa okusobola Uganda okuba n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Ekisanja kino kyatandika mu 2021 tusigazza omwaka gumu tugende mu kulonda okuddako. Honorable Ssemujju, obugayaavu buvaawa okutuuka nga n'olwaleero tetunnaba kulaba nnongosereza mu mateeka g'ebyokulonda. Akulira asaabaoleza oludda oluwa gavumenti natuuka n'okugamba nti bannange amazima tukeereye tewakyali kye tuyinza kuyinza. Kooti enzukulu si bagiyita Supreme Court yagamba nti bwe wanaaba weetaagisangayo okutereeza amateeka g'ebyokulonda kyalikoleddwanga ng'ekyabula emyaka ebiri. Kooti ebidde bibeera biragiro by'enkomeredde. Kati ndowooza ne wagaba kwasinziira kubanga ebimu ebiteekebwaho ebyokulonda kasita bijja ng'obudde bugenze bifuuka bizibu okussa mu nkola. Olwaliro mbadde njogera Road Mayor Ssaalongo Sserukwabo nga mubuuza etteeka aba Electoral Commission bwe baasinzidde okukendeeza omuwendo gw'abakansalazi mu local government. Nanga ntujjukira nti mwayisa etteeka eryo obanga mu August mu Gw'omunaana mu 2000 nga ne nomination zigenda kutandika Electoral Commission neeremererwa. Nangamba nti etteeka eryo olwaleero mu Kampala buli kansala road kansala ateekwa okukiikirira abantu 10,000. Ekiro ewammwe oleka okukiikirira 3,000 twava ku 3,692. Naye kati etteeka olw'okuba lyayisibwa kikeerezi Electoral Commission lyagiremerera okussa mu nkola. Amateeka agaleetebwa olizayita ennongosereza mu biseera by'okulonda tekigamba nti gonna gonna agaleetebwa nga kulwanyisa Museveni ne ba Brandon butabba bululu. Mulimu n'agajja okusobozesa ebyokulonda. Abamu kuteeka Lukwago yabeerera mu Parliament lye yaleeta ennongosereza yali ennungi ennyo n'okutuuka olwaleero. Yeyo gamba nti ba agenti b'abantu abeesimbyewo balina kutuula ku mmeeza y'emu n'ayoza obululu kubanga luli ab'NRM babanga bayoza obululu nga bamuwa 6. Kati mwasanganga erinnya nga presiding officer yasembayo wali n'amuwa obululu 6 naye ng'agenza gwerayo mu baafu temukyamuzza. Ababbi b'obululu ab'NRM gwebakwata omuddu ku kyalo tandika kulowoozaako babbi balala bwe baba balina amaka mwe bafubutuka gafuuka amaka g'ababbi. Kati bano ab'NRM baabawanga bungi. Lukwago ng'ali Parliament akikirya Kampala Central n'aleeta ennongosereza egamba nti abazze okukuuma akalulu tubayita aba buli yeesimbyewo batuulenga ku ntebe y'emu n'aba Electoral Commission balabe ekigenda mu maaso. Kati mulimu ennongosereza ezijja bwagaya bw'obululu. So kati ekyo Nowagaba kye yasinziddeko nti kooti yagamba nti muyina okulaba nga naye nze ennongosereza nga muganda wange bwagamba nnungi era saagala ziwakanya zibanga hampusi mu kkubo. Mulimu omuntu alina empisa nga bamugamba nti vuga sipiidi 5 ajja kuvuga 5 ne mubaamu atalina mpisa nga ne waalaba ekipande kiriko 5 asigala adduka nga yeetaaga kuteekerawo hampu. Naye ekizibu kye tulina eky'amaanyi obuddu bw'obululu n'ebyokulonda tebusobola kumalibwawo nnongosereza mu byakulonda na mu constitution. Ezo ziyinza kuyambako nga term limit. Lumu ndowooza term limit eri mu protocol za Honorable Mpuuga naye ne Mawonga naye agyogerako. Omukulembeze n'afuga ebisanja 2 n'agenda. Tugenda okugenda mu kalulu gy'anya abantu bategeere. Kati kamala okuwayo information kati. Propose ya 2 term limits njagala tugisibe ate nti ababadde bagibenefitingamu all along ote bagikozesa okwesimbawo okulala balinakomawo. Kati ekyo kyetusabirira naye kinaabaawo katukirinde tulabe. Nze njagala tukisibe bwetu. Obuzibu tulina mu byokulonda bintu 2. Njagala abantu babeere nga bakiwulira obutakyerabira.
buli tugenda mu byokulonda tugenda ogenda nga Museveni akozesezza gavumenti ne ssente eza Uganda ng'akoze campaign n'okwetegekera okuwangula n'okubba akalulu nga muyina kuwadaawadako nakwesiba bbiri olwegakaawo nafulumyako lipooti mu Parliament nga Museveni yeekayika mu makaage gy'asula State House kati awezezza abakozi 2,000 mwe muli aba information gyanye abantu lisiti baddemu abasobola ogifuna ku mikutu bagisome olumu mukeera ku social media nga mulimu abavuma nga mulowooza nti opposition bayombagana nze nga baggulawo ekitongole kya media center seeyo nali nkyali mu mawulire Museveni yajja okiggulawo ebiseera ebyo ng'akikulira bita Robert Kawushenga twava ku leediyo emu nga batwise nga abamawulire ekibazo n'abalala tugendeyo Museveni ayogereko eri abamawulire naye mu baana kati nze obuzibu bwe nafuna natambula ne Shabani bantaliza mu motoka emu nakyali w'amawulire kati tebantegeera ndi w'amawulire nyingira mu meeting yawe Museveni asinkana abakozi nze mulimo gwange nze mpandika ku DP nze mpandika ku ki kati Museveni abakozi bokka baayina agenda mu byokulonda kati mbere gakuba ngambe nti baregistra abenaalemu n'abakozi abalala omulimu gwe bamukolera tegumumala awo nalondayo BRDC 3 BRDC deputy RDC asanze buli district ena RDC 10 nga bonna mugatte 146 buli omu ne pick up empya balina abamyuka baabwe in fact ba assistant RDC balina abamyuka baabwe nabo 146 kakati ate najja ne mu bitundu ng'ebyaffe Kira Nansana n'ayongeramu abalala mu Kampala buli division yeyina ne babawa emmotoka empya kati yataddeko 305 nabo n'abasimbula pick up mpya kati gwojja gende ebbuko ate no babeera eyo ne beefuula mbu yakiikirira president mu kitundu n'ebya security yabikolako ne mugenda mu kalulu nze akalulu akawedde Ekira emmotoka pick up ezitaliiko number plate zaayika mu Kira akawungeezi kamu ne zitimbula ebipande byange birubo ne bazikuba ku ttaka ne bawamba n'emizindaalo okutuuka ku poliisi nga zitunagirabako kati akalulu tukagendamu nga ne bw'oba oleese ennongosereza naye nga tukagendamu mweyo embeera kyova olaba mu ntandikwa abantu beegayiriranga nnyo Museveni ensala ekugitwala mu bitabanguko akole nga bwe gwali eggana ogwa G-Rollins baatuuka ng'e Kenya eggana nyinza okuba mbatuttewala Moi yafuga Kenya emyaka 23 naye nga buli kalulu akateekebwa ateeka kawangula nga bw'olaba Kibaki ekisanyi kisembayo yakibba enseerawa ne babuuza ne Kivuiti yali akola electoral commission nti ani yawamudu n'agamba nga simanyi naye ng'agenze kulayiza Kibaki kati ebikolebwa mu byokulonda birimu nnyo okubanga omukulembeze aliko saawa eyo teyeetabye mu bivuyo gyabyo twalina okulonda okuwedde nze nali muwagizi wa Muriati nga njogerera FDC naga nze navuga Muriati omutwala ngenda wanga mutwala w'omulambo naye nga muvuze mu motoka mutwala ne mutwale engato bazimukunyudde mudda ali mu patrol ngo bangobe Kyagulanyi yaddayo mu Mirambo naye gwe mwesimbyeko buli omu akuyinako obuyinza mu ngeri ya bumenyi bw'amateeka walagira amagye gakukube ne gakukuba wagamba kukwate ne bakukwate ne muga nti oli mukuvuganya naye ekyo kyayita Dr. Besigye ogamba ebyokuwona nga tubiwummuze tuyike ku nguudo tukyuse gavumenti so ebyo electoral forms byongamba birungi bibanga kuteeka hampu mu kkubo mu nsi ezaakulaakulana mwenye abantu okulaakulana balowooza bizimbe na ssente okulaakulana n'emitwe kwegiri nti bagamba nti awaddeko speed 5 bakusanga ovuga 7 weewuunya nze ebensoko genda nga nkyali ku munta nagenda Norway University okusomayo course ntono ne bagamba nti ensi yaffe teriimu mpisa mbi abava eweeru be bazireeta nga n'omukadde ayingira baasi n'asasula ne bamugamba nti nga utalina change genda nagamba no I don't cheat my country naye wano wa taxi nagamba agenda otunula n'emabega naye nga mukadde agenda nti I don't cheat my country nteeka okusasula sente zentambulidde kati ngagamba empisa embi ziva fe abagendayo okukyala fe tutwala empisa
bwebateekawo nti abavuga sipiidi ana olaba buli muntu yeegendereza wanafu tukyakozesa hambusi naki so reforms eza Mao tezinakufuuka za gavumenti zinakujja mu palamenti mulimu okukomyawo ekkomo ku bisanja nalabye agamba nti mulimu nogamba nti abaka ba palamenti balonde pulezidenti nalabye agamba kikirala kyenasomyemu kati ebyo bwebigattagatta ayagala proportional representation South Africa maybe ne Tanzania bwemuva mu kalulu k'obwa pulezidenti abaka palamenti bemuyisizaamu abakyala balondebwa okusinziira ku bwofunye obwa pulezidenti oba ofunye 20% balina abakyala mbere bakikumi mu palamenti bakuwaako percentage ng'obulu bwafunye ku bwa pulezidenti. South Africa tebakkiriza obulu obukuŋŋanya mwenna ng'ekibiina mwe mwafunye kuba omuyinza ogenda nga bwe gye balonda okufunayo obulu gaye emitwalo 2 nomala ng'oli mu bululu miliyoni 2 nga tolina mbaka palamenti n'omu kati bo baagala abantu abalonze abo bonna mu ggwanga South Africa balemu bafunuulire butya basobola nabo genda mu palamenti si kubeera ng'erimu abantu be bamu wano n'abangula nga asinziza akalulu kamu olina bangula nga asinziza 2 nosanga ebajjudde mu palamenti ekyo Mao yakyagalanga nnyo simanyi oba yali position ya DP mwamirumu so kati ebyo ebimu byonna birungi era biwulikika ng'ebirungi naye ekizibu kya Uganda si byamateeka ne bwe galiwo bagamenya kyovala alumu oba yakugambye ne bamala okuwangula tolina ogenda kutuula mu ttale sente ennaku 3 bw'osumagira nga balangirira owe NRM nyina chairman wa division ebweyogerere yafuna obululu 10 owa Nuupu n'afuna 15,000 owa10 ye chairman 1,000 basobola okulangirira nga towangudde naddala nga totaddeewo mbeera nze lwensooka okuwangula kalulu nali ewa Kiso nga bali mu kupalapalanya naye nga netegese abaana ne bayingirawo abaleese enso abaleese baziwagalako kukolansi katonda awo ng'olina ab'eggaali abamayinja ababbulo returning officer n'agamba nti mulangire omusajja tufune emirembe bw'oba teweetegese n'ebyo byonna osobola n'okuwangula ne balangiriramu atawangudde mu mbeera ya Museveni. Nadda waliwo omulonzi w'Honorable Ssemujju ye Sam Kabuye ali bweyogerere agee nti Honorable Ssemujju mumbuulize ebigambo bya President Museveni nti abakulembeze abalwa mu buyinza be bazizza Africa emabega byogereko ki just katunuzirewa Museveni buli kyayogera olina okuddamu okunoonyereza oba kyeyali ategeeza kuba nkugambye emintu egi yakola n'owamawulire yagamba nti tasobola kufuga kusukka nga alina emyaka 75 n'akiddamu mirundi na mirundi bwegyawera 75 n'atulumba mu palamenti ne batukuba emiggo ne batusiba constitution n'agikyusa n'alemera mu buyinza babaka nti nemwagikyusa yaliyo SFC kumaanyi SFC yaliyo gwe kuma teyaliyo anti yagisindika ne butuwamba so Museveni bw'ayogera ekigambo kino kizibu nnyo okubanga kyategeeza aba ategeeza kirala kubanga yamanyi nti abantu engeri gyetuprosesingamu ebigambo twerabira kati byeyayogera kati ali ku birala yagamba nti kunsimuwetano tosobola you cannot continue it is even scientific kakati omusanga baganda niwamugamba ntova ku main ndoze kubagala afiire naye birinamu omuwendo gw'okusasula buli weyagala omukulembeze nakyemali okufiira mu bukulembeze. Honorable Richard Lumu bwe tutunulira tugeze minisita wa ssemateeka mu ggwanga ebirowoozo ebireetebwa ebisanja bikomewo nga Honorable Ssemujju bw'akyogedde ku bideeko 2 ennonda ya pulezidenti ekyuke ekintu kino kyajja nga twakayingira ekisanja kino ekya 2021 kyatandikira mumu ku bakulembeze ku ludda olwa ssaabawolereza wa gavumenti nategeeza nti tomanya bwe tunaatuukira mu 2026 obuyinza bw'okulonda pulezidenti bujja kubeera palamenti ate kati nakyo tulaba kizze kiri mu kkubo n'ebirala bingi nawe okkiriza nga Honorable Ssemujju nti ddala amateeka g'ebyokulonda mubabanga mugakutteko ng'opposition just painikira naye tewali nnyo kyegayinza kukyusa mu kulonda kwa Uganda. Okulonda kwa Uganda nga bwe nagambye nti kuzibu okutegeera oba kulonda
oba kwetaba mu exercise emu gye baba batuumye okulonda. Singa okulonda kwa Uganda kwali kulonda, singa tetwetaaga genda ku Terry Center nga tumaze okwesimbawo, bandibaze bubazi nti gundi yawangudde, naye olina okugenda wali n'okolawo n'olutalo ate nga DRF omuzozi. Simanyi oba ekyo omuntu ategeera obulungi kyayita okulonda. N'olwekyo okulonda kwa Uganda description yaakwo tulina okufunayo bano abawandiika dictionary akunnyonnyole, tewaliwo omuntu ayinza kunnyonnyola. Kaakati mu Uganda tukozesa systems nga 4 omulundi gumu. Tukozesa presidential system gye bakozesa mu America ey'okulonda president, ne tukozesa parliamentary system bwe tuba tuli mu parliament, ne tukozesa military system bwe tuba tulina bye tuteetaaga, naddala abo abali mu gavumenti bajja kusindikira amagye gakube gakole buli kimu. Nange bankubira mu kalulu gamagye ge gankuba, kale ne tukozesa ne movement system, zonna tuzikozesa omulundi gumu. Okay. Kakati abantu kati kye baliko Nobert yandigenze n'asoma constitution n'ategeera preamble ya constitution lwaki waliwo presidential system of election. Era omuntu tolina bw'ogenda kumunnyonnyola na kumumatiza kakati ye taalonde nga president, mubakawo tolina kyoyinza namubuulira, era nze sijja kuba omu ku abo abanaayogera ekyo wadde okiwagira. Tekikyakola mu Uganda. Abantu babalike beerondere president waabwe bwe baagala yenna. Kati eno system ya parliamentary system balina kye bagyongerako ekitali mu system eri gye nasoma empandiike. System empandiike kati baleetayo endala nti ate bwe tumala okuba akalulu mu presidential system nti ate era ababaka ne balonda. Ekyo si bwe kiri. Mu parliamentary system ekibeerayo ekibiina ekisinga ababaka abangi ekyerondamu kyekikola gavumenti, abeera president waakyo bo baba bakkaanyaako yakola gavumenti. Kakati wano sisuubira nti waliyo omutwe gw'omuntu alonda agamba nti tayagala kulonda president. N'olwekyo ebirowoozo bya Nobert Mao, abantu babasinga kumanya Mao ye Nobert, ayongere abe refining, ayongere abiteeke mu katiba oba mu kinu, ayongere obisekula bisobole okubeera nti bikkirizika omuntu awulira. Ekyokubiri kyekiri kyagamba nti ababaka ba palamenti abakyala tibafunenga ebisanja 2. Ekyo nakyo kirina question kubanga eyo position yajja ku affirmative action. Yeetaaga very big debate kuyo okulaba kiyamba kitya oba tekiyamba. Ekyokusatu kyaleeta nti ebisanja biddewo n'endowooza ne term limit ayagala ziddewo. Age limit rather, term limits and age limits. Kati nze ekirowoozo kyange wano kyenyinza okuwa abatuwuliriza, ekyo kisobola kuba kirungi bwe kiba nti abaliwo kati tebasobola kikozesa kwongera kwenywereza mu buyinza. Kakati Museveni nga bwe mumanyi olwo n'amala okukiyisaaga nti kati ngenda kutandika taamu yange ekola ki, kwekyo teyakasooka okukikola. Kati tugenda kufunayo wano Hastings Kamuzu Banda ng'ali Museveni oba Robert Mugabe. Robert olumu yagenda, Robert Mugabe gwenjogerako yagenda mu UN ne bamuyita okwogera atasobola kuyimirira. Abasirikale be ne bamukwatako. Waliyo president wa Cameroon bamuyita Paul Biya. Kati Paul Biya byayogera tabimanyi, bamukwata bukwasi ne bateekawo omuzindaalo. Actually that's the right word. Yawutaala Senayo tamanyi kyakola naye baleeta omuzindaalo. Kyekiri Honorable Ssemujju kye yabadde agamba ekyaliwo ku Good Africa. Abantu abagezi abakulu abaasoma kati be baga nti tulonde Paulo Biya yaba atuvuganya. Naye kakati ono alinawo 8
Paulo Bia ayina 97 naye obukadde okutuusa ku butaala tebumala okubuuza oba owezezza 97 oba oli mu 8 n'olwekyo tuyina okutya kale toyanziza ensonga zatugikwatako mu bino ebyokutwala okulonda pulezidenti mu palamenti nabyo byatandikiriza mpolampola emabega nendoza gyetugenda gyemututwala mulabayo okusookera ddala nga tunabagenda awo Uganda etegeka okulonda luvannyuma lwa myaka era tuli mu multi-party democracy ebibiina biteeka aba presidential candidates ne bamemba ba parliament NRMC eteekateeka okulonda akakiiko kabwakulonda era mu babaka abali wano nzezeko NRM bano bonna ba opposition bava mu bibiina ebyenjawulo era baalangirirwa akakiiko okulonda nga bawangudde kaakati President Museveni mutunuulidde ng'omuntu abantu bamulonda era y'omukulembeze yekka asoose mu Uganda the longest serving leader in a stable country ensi Uganda ng'eri stable yetebenkedde weebalemu n'asigalawo nga akyali mu bukulembeze bw'alondebwamu si mufuzi naye alondebwa oluvannyuma emyaka 5 n'awangula mu bwesimbu kaakati ekyobwesimbu kirala naye awangula ate okuwangula kwonna ffenna wano tuli mu bululu tewali wakubiri nti era nze nesimbawo nali wakubiri kasita oba ng'owanguddwa oba ogize eki era bw'oba tokkirizaganya oddukira mu mbuga z'amateeka nze nagendako mu mbuga z'amateeka mu 2016 nenzijyayo wali omu netudda mu by-election 2017 ebyaddirirawo byaliwo era ne bibaawo ne biggwawo ebityo nga bwe byaggwa kaakati nawangulwa era nama nempangulwa mu by-election era singa obudde bwali tebuliyo butono nali ngenda kuddayo mu kooti naye abantu bano bagamba omugumiikiriza ali wamu ne Katonda era ekyo gwe mulanga gwe ngamba bannaffe ogumiikiriza tugende mu kalulu tulabona Busemujju agumiikiriza nnyo alwanyi nnyo okugyako Museveni naye era akyagumiikiriza tomanya Honorable Brandon President Museveni agamba nti abanupu bamubobulwa kakadde kalamba nawe okikiriza nti bamubba okusookera ddala omusango gwali mu kooti saagala kudda mu bya mukulembeze byayogera kubanga simanyi mbeera ki gyakireeteramu ogamba nti bamubba nga ate obudde buweddeyo naye bw'aba agamba ng'alina obujulizi yagamba weebuli kakati ekyo sijja kiddamu weva weebuli ajja kubuleeta era ekyo ndowooza asobole okukirambula buli naye okudda ku kiri kyogambye nti ffenna tukkiriza mu nnongeeseza ebyokulonda eri ebintu ebyamakulu first of all constitution yaffe egamba nti obuyinza buli mu bantu era kati bwoba ogambye nti obuyinza nga ffe abano tuwano twalaira okuma constitution tosobola kwagala bubajjako naye eri emboozi nzijukira emabega waliwo ababaka aba flag bearer oba bataawangula bakola press conference awo katikati ne batandika ekiboozi ekyo wekyatandikira era bakitandika emboozi neyakaba ne batandika okugamba mu bwongo bwabwe palamenti mugenda kulonda ate oba bagamba okulonda president baba mu bwongo bwabwe bwebaleetera Museveni bagenda kulondera Museveni muki mu palamenti ekyo nakyo kifu kakati bannange bagambye nolabasabujja yakunywedde nti bw'aba aleese tujja kwogera tujja kubaganya ebirozi naye oliyo olwedde byolaba mu ebyo bwe baayogera ku kyabakyala ku foramu zino ezaffe za palamenti bano bakimanyi abakyala bonna babadde bakambwe abakyala bonna babadde anti nze ndi kukyogera lekamalirize statement sijja kumenyawo statement kubanga nina bwingi nze ndi communicator siri professional communicator naye ndi communicator nina interest kubanga mpandiika nnyo oluzungu ndumanyi nduwandiika nnyo everyday so bawandiika bayomba nga bagamba ekyo ekyebisanja ebibiri weri ekikwata ku bavubuka lumu agambye nti nakyo kino mu affirmative action bakiteeka olina okwegendereza
nti oba oyogerako ebyo owabalema ajja gamba owabavubuka ng'ate oluusi bw'okitunamu oyinza ogamba kituufu kubanga nze woman MP nange ankiikirira ate mu district gye bankiikira ngange ejjinja tulimu bamemba ba parliament bana tulimu abalala 3 constituency MPs district emu ejjinja so kati bw'obitunuulira byonna nga bibadde naye ate wandibadde ensonga ez'enkizo ekyemyaka sikiwange eri ayinza obutaagala kubanga abantu abasinga bali ambitious nange tomanya bagamba bwe katajiria kaligira wasipika saabutukako mise naye obukulembeze bw'ekibiina bwawabula kubanga bagamba nti okusinziira kakiiko ak'entiko kawabudde nti mmwe musooke mudde ku ate kakati omuntu omulungi ng'okkiriza mu nkola y'ekibiina kyo odda ku mabbali nze siri muwagizi ni munnakibiina so nga munnakibiina nadda ku mabbali kakati ennongoseza zino zirimu ebirungi zirimu naye zirimu ebintu ebirala nasikiriza abadde akunyonyola no Kalulu akategeka banange tulwana singa ezo z'ensonga ziteeka okuteekako essira ani appointinga commission electoral commission ani amulonda bacommissioners bonna ani abalonda kubanga aweewava ensasagge so kikiriza nti President Museveni okulonda akakiiko k'ebyokulonda sigambye bwe ntyo nga tuli kwogera ku nnongoosereza tebaleeseza President Museveni tekigasa kubanga si yaleese tetuli kwogera ennongoosereza tebazeetera President Museveni ffenna zitukwatako ffenna ano tuli bakambwe yenna anaabaawo ng'atudde mu ntebe nga ye president abeere nga agibwako obuyinza obw'okulonda tubeere ne commission tubeere ne commission nga waffe wano Kenya bwe bigira ki bwe beera nti abantu bonna abaawo commissions eziba subject ne tubakuba mu ttooki ne tugamba nti ate n'ekirala tuleme kuba nti tulonda nti onayo Ssemujjuka ngeze kwali wano nti abaikira baamugaana naye kati wano katumuwe ki tumuwe omulimu abeerereko awo ebyo byonna tubitereeze kubanga Uganda at the end of the day ensasagge zonna ezibeerawo eziva mu kulonda ziva one nti akakiiko ne tukawa ssente tukawa polisi kalina n'amateeka nti oli bw'omukwata mu kino abe disqualified sirabangako okujjako aliwo district emu gye baavuyavuya abantu abamu ne batabawandiisa obudde ne buyitako abantu abamu ne bayita ki anoppose so nti ebyo singa tubiteeza n'akakiiko kano kabeere nga keetengeredde nti bwe bakutwalira mu electoral violence oba ekintu kyonna ekibaamu kye twekuba bakudisqualifying naffe ba actors ffe tuli wano tuli bazibu oyinza okuba n'omuntu n'alayira nti nze akwata mu kifo kyange mukuba ejambiya bano Bassemujju oyinza okwesanga mu butu batambula nazo mu kiseera eky'obululu so kati ebyo byonna biba bisobola okutereezebwa tulowooza nti zijja kuba reform naye gwe bw'otunuulira obuntu bw'olaba nti ne bwonajja ku fulo ya parliament abagenzi bagenda bikuba ng'ate n'obudde ekyobudde sikimanyi nnyo abantu bagamba nti obudde naye era okiwulira kubanga kyetaaga tubuuzeeko ne ba other stakeholders tulina elders council tulina ba religious leaders tulina political parties tusobola okubeera nti kyetukola kisobola okutujjamu naye bwe tunaagendera awo ate n'abantu baffe bateekwa okuba ne mind ekyuka nga nsooke nakuba n'abasatu abali wano nti electoral commission si ya Museveni kubanga baparticipatinga ne balondebwa ne balangirirwa mu bulungi ne mu ddembe lwaki ogasiya President Museveni constitution bwe tuba tuleeta eno constitution ewooyo akati Museveni si yabwewa anti bano kibaga nti constitution yamuwa obuyinza si ye yabwewa nti yakeera ku makya n'ava olwakitula oba ennakaso n'agamba neewadde ennonde constitution ate yemuwa kakati bano mwezi ennongooseza zonna batunulire ku buwaayiro bagambe nti kakati wano tuligamba awo omanyi bagamba NRM balabe nti oba eriyo omubaka bwe tunava ntugamba twagateekawo akakiiko ak'enkomeredde kubanga bino bitukeenya by the end of the day buli omu alwanira ekikye naye ng'ate ekintu ekyasinze kuba kikulu kyetusinga okukulembeza twandikulembeza Uganda nti bwe tuleeta era bano bonna onabe olumu naye bw'aba aleeta n'abasigadde baleeta batunulire ku nsonga ezo ez'omuggundu si bisanja byokka si myaka gyokka naye tubeere n'ebintu ebinaatereeza nti bwe tugenda mu kulonda ke tugendamu kana akalulu saawa zokka kati ne mu political party ffe juuzi wano ebyo mwaffe mwenaale mwabiteekaano mu mawulire
secretariat yafulumya roadmap, Central Executive Committee negamba nti tetubimanyi. Kakati nga bw'otunuulira ani ategeka kiri. Naye nga zonna organization. Honorable Brandon, temulabanga eggwanga mulizizza nnyo abamu bakiita katemba nti president yaliko y'omu ebisanja bivuddewo ate kati tubizzaawo kino kivaawo ate kyetuzza. President si yajjawo ebisanja anti ngamba nti parliament yajjawo ebisanja gyetwogerako teggwanga liziddwa mu katemba. Kaakati ogamba fe abana tutula mu ssiga erimu erya gavumenti kubanga gali asatu era wano tulina amaanyi mangi bwe tusalawo wano fe abana nti enkyala ameka abasajja mwenna mukeere mufukamire bakyala bammwe ne liba etteeka mukeera ku maviiri kyekiriwo gwe tokola mu ssiga lya gavumenti erikola gavumenti parliament. Kibiyo okuwayiriza omuntu ng'ate atudde awo twayisa budget Museveni n'agamba ti mudanga munemukwata budget yange n'agiza ntibagandi Museveni ajja ssente ku malwaliro agenda ziwaroko bano abalambaala be yaleeta aba Brandon ne bawandika emikono azitwale kati ani alina obuyinza Mwasalonga parliament era budget bwe yakomawo ejaga ate nga yali member simanyi baakyali ngenda okyaliyo ku budget committee member budget bano basemujwe batematema era batematema omukulu n'ayuzaayuza omukulu kakati bwe yazza era parliament ffenna awamu nemukkaanya netukkaanya tugende ne byayogedde kakati boddano n'ogamba nti ekyo kitegeeza abantu bali kumbawuddisa namba kitegeeza ki ekyo kuwamba buyinza bwa parliament kukola ki ate kati nga parliament tudde president yakubiza parliament erina speaker ne muyisabye muyisizza n'abagamba mubidde musijja ku parliament erina speaker era speaker ni in charge of business era yateeka order paper newonayo busemujju akimanyi kubanga aluddewo era abantu bagamba abantu nti omusajja aluddewo ndoza n'abeekira bajaga nti onayo busemujju agize eki aluddewo. Kakati kino si kubuzaabuza constitution okugikyusa era baateekamu obuwaayi constitution abantu bajja kompyayinga olaba ey'Amerika eruddewo eri tebagikwatangako bali beeri fano oluusi bwe tulabanga kisaanidde ate bano baleese reforms omanyi buli wamu bw'oba awantu neweekuba mu tooki nogamba wano wengenda masanyazi gavuddeko aliwo enzikiza sirinya mu kinnya bwe babanga tulabye nga parliament n'abannayuganda nti we tugenda wali mu katyawe naye nga tuteeka okukyusaamu sikiraba mu buzibu era tewali kubuzaabuza bannayuganda naye omulimu ogubaawo nti okuteekateeka nti bannaffe bano ekijjawo ekibaleeta n'obulijjo okustraining ogamba kino tekigenda bulungi tekigenda bulungi tutereeza amateeka era amateeka tugagoberere ekisobole okutambula akasembolezire honorable baagala honorable Semulwaga nti NRM mubba nnyo obululu kati 2026 nti mwatandika dde okububba lwaki mubba nnyo obululu ekyo nakyo kifu NRM si yategeka okulonda nkugambye ano tuli bana nenzezeko NRM bano bonna babaka gwe kyogamba gye beesimba kyewali tetwali naye bakandidate b'NRM naye baawangula era ne babalangirira bagenda nti okuwangula kirala baagala honorable Semulwaga kugambe baawagala n'enso honorable baagala ano omukyala w'amaanyi nnyo yawangula minisita Honorable Sekitoleko yawangula minister gwe bali wane Buganda bangi baba kuba kutaka hands down ekyo kitegeeza ki nti bali b'NRM naye bali bawangula akakiiko kategeka ne bagenda mu free and fair election ne balangirirwa so ekyo si kituufu okuwaayiriza asimaba mu busiraamu tebagamba nti okuwaayiriza kubyona busemujjo ffe muwaffe mu bakatulikyo lekanga okuwaayiriza n'okulimba tofikka jjana lwakuwaayiriza. Honorable Baagala, lwaki mulimbire NRM obululu ate nga mumwayite ate nga muwangulire ne ku magi nti ekisooka campaign ndala okuwangula kirala n'okulangirirwa kirala ekirungi nti gova mityana nange egenza era ebyaliyo byonna wabimanya omanyi bulungi Dr. Sematiko lwaki tali mu parliament era omanyi bulungi lwaki nawangula akalulu imagine nnene naye ne bantwala mu kkooti era ebimu ku bintu ebyasinga okunnyamba kuwangulira ku magini nga nnene nti ng'omuntu ne bwawoze byenkana bitya n'ogenda mu kkooti obujulizi ne bubula oli nayogera nti mbutufu siina bujulizi nga yakyeyogeredde so tekitegeeza omuntu okuvvuunuka embeera embi tekitegeeza nti embeera ebadde ennungi ogivuunuka buvvuunusi kubanga okozesa amaanyi mangi nnyo n'obukodyo bungi nnyo okulaba nti ovvuunuka embeera eyo
naye ng'ekituufu kiri nti obululu bubbibwa. Okay. Era omanyi n'okumanya abantu baayogera batya nga mpangudde akalulu ate nga Dr. Sematiko takawangudde naye ng'okimanyi biki ebyaliyo. So ekyo kyokugamba mbuno ab'opposition babalangirira therefore tewali kubba kalulu. No, kiringa muntu kuyita mu kusoomozebwa okw'amaanyi naye embeera n'ogivuunuka. Kyekyo kyokka. Abalala embeera ebalema okuvuunuka, abamu bagivuunuka naye ng'okubba akalulu kubeerawo. Kunongosereza zino Kunongosereza munakibiina kya Jema mwami Kateregga yagaye nti beevuma mmwe abanuupu mmwe mukulira oludda oluwabula gavumenti mu parliament ensonga ekitiibwa Mpuuga yazitandikako ate ne muzisikiriza mu kkubo kaakati tutuuse ono tewali kigenda mu maaso mmwe kizibu nuupu. Kituufu. Ku kituufu ku ludda olumu omanyi nze nagamba Lamek kirungi nnyo okwogera amazima. Ekisooka kya byonna lwaki ku ludda olumu ngamba nti kituufu naye oyinza obutakinenyeza muntu. Okusalawo okukolebwa abakulembeze olumu kuba kukyamu olumu kuba kutuufu naye nga mulina okusalawo ku budde bwonna. Kakati mwami Kateregga kyagamba ekituufu nti Owekitiibwa Mathias Mpuuga bwe yali akyali leader opposition yatutwala lumu abadde akitandikako. Era nze omu ku bantu leero kankyogere ku radio ya Ssaabasajja abaawulira obubi ennyo mu mbeera eyo. Lwaki? Mbeera eriwa? Eyaliwo kubanga bwe tumala okugenda ekibiina kyange ne kifulumya statement nga bagamba nti reforms tezeetagisa. Era statement nkyagiina nga President Museveni yali mu ntebe. Kakati lwaki nalumwa nnyo nti Owekitiibwa Mpuuga yali atuwadde opportunity okukubaganya ebirowoozo ku biki byatwagala n'ebiki bye tutayagala. Era nze nali mu mitambo egy'okunoonya baani be tugenda okufuna okwogerako naffe okutuwa ku magezi. Era twaleeta abasajja nga bonna boogi kwaliko n'omulamuzi w'eggwanga lya Kenya. Ndaba nnyo bannayuganda bano nga baga kale katolaba Kenya, kakatolaba Kenya, Kenya ne bwoba ogenda kwekalakaasa olina okumala okusaba olukusa mu kkooti era kkooti bwekugaana. Twaleeta omulamuzi w'e Kenya okutulaga ku byokulabirako byayo. Ne tuleeta abasajja Boloko Onyango ba Peter Walubiri bangi nnyo okulaba nga Wandera Ogalo bonna buli basajja bamanyi aboogi b'obwongo. Professor Sempebwa bonna twali nabo. Era omu ku bantu abaali bagaanye sijjagaanino baali bagaanye kizibu nnyo okubanga Kano Besigye muntu wange omugamba ekintu n'akigaana naye bwe mba muyita ne mugamba Kano tukuyita ku nsonga ya reforms biki position ye ogimanyi ku nsonga ya reforms. Nangamba naye nze omanyi nina reservations ku reforms ezo ne mugamba nti ekyo kyennyini kye twagala. Lwaki? Okuleeta reforms oba ennongoosereza tekitegeeza nti abantu balina kuziwagira. Naye n'abataziwagira nabo baleeta ebirowoozo byabwe. Lwaki tebakola ki? Tebawagira. Era Kano Besigye njagala kumwebaza kubanga yajja kubanze namugamba nti eyo yennyini view yo gye njagala ojja okole ki owe. Era yafuna standing ovation bwe twali e Munyonyo kubanga yajja n'ayogera lwaki reforms nnungi n'ayogera n'ensonga lwaki ye reforms yaggwamu amaanyi. Teweerabira nti emyaka 2 egyayita nga NUP tenafuuka lead of opposition, FDC ebaali lead of opposition. Era emirundi gyonna gye babeera lead of opposition bakubaganya ebirowoozo ne baprocessinga ne reforms ezirina okujja. Mulundi ogumu Wilfred Niwagaba yali azireeta, omulundi omulala Honorable Sseggona yali azireeta. Naye waliwo ebintu abantu bye tusaana okutegeera nti reforms zonna zisobola obutayitamu. Era bino bye boogerako eby'obudde, obudde buyinza n'obutamala naye waliwo ebitono. Ekisooka Honorable Ssemujja akyogeddeko kyennayabadde njagala okutandikirako ensonga y'abakuuma akalulu okubeera ku desiki y'emu n'ababuyuza. Ekyo Erias yakireeta. Era mu ngeri y'emu mwaboogera ku budde mu October owa 2010 Erias Lukwago ng'akyali member wa parliament owa Kampala Central ye yatwala petition egisaawo polling stations 3 ez'amagye Summit View ogijjukira embeera kooti enkulu nejjawo polling stations ezo. Lwaki? Kubanga zaali zikozesebwa ab'amagye okulonderawo. balonderanga mu barracks. Kati polling stations ezo 3 ne bazijjayo mu barracks. Kakati ezo yakireta mwezi gwa 10 mu October
mu mwaka 2010 ng'okulonda kwa 2011 kyengezaako okugamba nti waliwo ebintu bye musobola okutuukako okay nga obudde si byonna muyinza obutabituukako naye waliwo bye musobola okutuukako kati ng'ekyo kyenkugambye mu October baba tunaatera okugenda mu nominations naye kooti neerulinga era ezo polling station nezivaayo nakiri ne kiyitamu kati byonna byali tebiyiseemu naye bye bibiri byakola ki kitegeeza nti bwe tuba twagala biyitirivu tuyinza okutwalako ebitono ensonga endala ekibiina kyange gyesigamako ekyokutya nti reforms zandibadde nnungi naye omusajja ono ajja kuleeteramu ebintu bye nali wano ne Medi ne mugamba nti kituufu asobola nayo okuleetamu ki naye ensonga eri bweti bw'oba era gye nawa ne leero njiddamu omuntu yenna alina okutegeera nti bw'obanga okugenda ewu oyita mu kibira era olina okiyitamu oba oyagala oba tukola ki bw'oba ogenda mu trading center n'olwayo obudde ne bukuzibako oba oyagala era ekibira woolina okukola ki okuyita bw'obeera mu kiseera ekizibu oba oyagala oba toyagala ekiseera olina okikola ki okukiyitamu ne bw'onootya kakati mu mbeera ya reforms kakati kati owekitiibwa bwe yazireeta ne bagamba nedda era nastopinga nga niwaga weeyogeredde ddala nti mpuuga twali tutandiseeko naye ekibiina kye ne kimuwa advice ayimirize ne tuyimiriza kiganye NRM okuzireeta bali mu nteekateeka webale nnyo kitegeeza ate gwe mulungi ogusookedde ddala opposition okubanga si yeekulembedde enkyusa mu mateeka ekisooka gassemateeka n'ag'ebyokulonda tekirabwangako it's the first time nze siyinza kunenya bakulembeze ba kibiina kyange kyendowooza nti mu kiseera ekyo bwe batyo bakola ki bwe balowooza kubanga waliwo n'abantu abagamba nti okke kakati bwezibagalibwa bwe zinajja mu paalamenti tugenda kukola ki tugenda kusirikawo tetugenda zikubaganyako birowoozo temulina numbers nti kati ne numbers ziri awo naye tugenda kusirikawo Olukwago bwe yali central bwe yali member parliament wa Kampala Central opposition yalina numbers ekyo kyayitamu kiri ekyo kyayitamu okitegeera waliwo ebintu ebimu bimusobola okulwalingako bannammwe ne mubiyisaawo twali twakajja ekiteesa kyasooka okuyita kyali kya Betty Ethel Naluyima ku nsonga z'emisolo mu local government kyali ky'opposition tekyayitawo sente z'olaba akawumbi akamu ak'amakubo ku buli district kyava mu opposition tekyayitawo si buli kimu kigenda kuyitawo naye olw'okuba nti tetulina numbers tekitegeeza n'emitwe tugyesaleko tuleme kulowooza tuleme kuleeta birowoozo ekintu okireeta bwe kigana naye ng'okikoze ekyo ng'okifubyeko kakiki obadde ogamba nti tunenyezebwa naye tunenyezebwe kitono waliwo embeera gy'otuukano okusalawo omukulembeze yenna buli budde alina okufuna okubeera nga alina okusalawo kati okusalawo okwo oyinza oluvannyuma n'ogamba nti nti maybe wano sandisazeewo bwenti naye nga wakola okusalawo n'olwekyawo kibiina tekisaana kunenyezebwa naye tulina kukola tutya ekirungi nti owekitiibwa Mpuuga era ateekateeka okuleeta private members bill reforms ekisooka ezo z'olabye Norbert Mao aleeta Mpuuga yabiwabulirako dda ekimu okuzzaawo ekkomo ku bisanja okuzzaawo ekkomo ku myaka byebimu ku bisookerwako ensonga endala yeya proportional representation era yaginnyonnyola bulungi nnyo eyo ne mu legislative agenda gye yafulumya yalimu ekirala y'ensonga ya dissolution of power abantu abamu bwe bagamba federo tebabitegeera bulungi abamu bagamba nti bwegamba federo embeera ya Buganda ye tukyagala mu ggwanga lyonna nakyo kijja era nakyo mwekiri akireeta so akireeta ddi agenda kugikusaba obudde ngeno bw'olidde ng'agamba okusaba obudde agenda kusaba obudde naye akireete kakati kinaasinziira kubanga awunga nti wali budde ye Mao ebyo byagenda bireeta ddi kyagenda bireetera mu budde bwe bumu kisembayo kkiriza nkyogereko ekya proposal ey'ebisanja bibiri ebyabaka parliament abakazi siri omu ku bantu abanyiigira ekintu ekyo lwaki oluvannyuma lw'ebisanja bibiri ng'omubaka wa parliament omukazi kubanga ekigendero kya affirmative action kwe kufuna omuzinzi mu mukazi okwetengerera okufuna amaanyi okufuna confidence osobole naawe okuvuganya n'abasajja kyekyali ekigenderero nze sikiwakanya ndowooza nti kiryoke ebisanja bibiri omukazi genda mu constituency nze nkikkiriza era sikiwakanya ampulirize katumulemu katono nkomeko omulunzi wuliriza nnyo
chickfish emmere y'enkoko mutula magoba nante koko chickfish kola ku buli mutendera gwa nkoko oyagalaamangu atenga bwabulamu oyagala emmere ya nkoko zenyama ejja ate nga nnamu olonda z'amagi